We are launching a coalition which is made up of government, UN agencies, civil society organizations to end poverty in Uganda. It is a global coalition which is anchored within the United Nations, and Uganda is one of the countries that is implementing this strategy. I note that today we see northern region, especially Acholi, Karamoja, Bweyongedde, Busoga, and some of the places in West Nile having multidimensional poverty as high as 85 and above %, which is worrying. To address child poverty, we need to address the root cause, and the root cause is to ensure that the parents of the children have enough income at household level to make sure they protect the children, they take the children to school, they provide health care for the children, and they provide basic needs. So that is why and under the parish development model, the Myoga and all the other government programs across MDAs is structured around raising household income, because it is the only way that we can address the issue of child poverty. We also have other programs related to scholarship. You are aware about universal primary. As government, as you are aware, we have realized that targeting is important. The other government programs had been implemented in generality, meaning you can get the support without target prioritization. The parish development model is now targeting only the household that are in poverty. That is the 39% people that are facing multidimensional poverty. The rest of the people are advised to look at other options. So with the specific targeting under the parish development model, under the other program in my ministry, which is generating growth and opportunities for women, which is also supporting women businesses and others, that direct targeting will support the change that we desire, but also to indicate that other programs have managed to reduce poverty. As you are aware, around 2012 we had 56% level of poverty, but now we have reduced that to about 20% national average, and in other areas that are still volatile like Busoga, Bweyongedde, and Acholi. We are launching a coalition which is made up of government, UN agencies, civil society organizations to end poverty in Uganda. It is a global coalition which is anchored within the United Nations, and Uganda is one of the countries that is implementing this strategy. I note that today we see northern region, especially Acholi, Karamoja, Bweyongedde, Busoga, and some of the places in West Nile having multidimensional poverty as high as 85 and above %, which is worrying. To address child poverty, we need to address the root cause, and the root cause is to ensure that the parents of the children have enough income at household level to make sure they protect the children, they take the children to school, they provide health care for the children, and they provide basic needs. So that is why and under the parish development model, the Myoga and all the other government programs across MDAs is structured around raising household income, because it is the only way that we can address the issue of child poverty. We also have other programs related to scholarship. You are aware about universal primary.
wetukunga coalition eno ezze kulaba nga twedda twegatta mu butuufu tetusobola kubanga mu Uganda ng'abaana abaffe be bagenda ku ssomero nga tebalina kyakulya. Tusobola kubanga ensonga z'obwavu zikutte okubanga ziri waggulu ddala. Tuzze olunaku lwa leero tulabe nga tutema entotto nga bajeti bwe zijja ddala tutaddemu kyeyitibwa lenzo amaaso tugatunulidde buziba nti omwana ono bw'oba okola bajeti ebimukwatako weebiri oba omwana ono bwe bituuka mu by'okusoma agenda kugenda nga ebyetaagisa byonna abifunye oba mu bajeti bwe tugamba tutaddewo sente za USE n'emitwalo 5 tegiwera omwana oyo anaasoma atya. So tusuubira nti olunaku lwa leero twabaddewo lonchine ya coalition okubanga obwavu bukkakkana mu baana kigenda kubanga kyongera okuyambako programs eziba zireetebwa mu paliamenti ya Uganda zibe nga ddala zezongerayo omwana era ffe tugenda kubanga tusuubira buli kibiina kyonna ekiri wano leero kigenda kuyambako paliamenti yetegereze nnyo budget priority za Uganda ziragawa era byonna ebinajja binayambako okuggyawo obwavu mu bannayuganda kubanga tolina ngeri gyogera ku bwavu eri omwana ng'omuzadde si mwavu bino ebintu bitambulira wamu naye tulibaliridde ffe nga Uganda Parliamentary Forum for Children ku luno lwokka ensonga twongere tuzetegereze wamu tuzikwatire wamu nga twali tutambulanga nga twogera eri abantu nti omwana wo mutwalemu ebyo ebimwongerako omwana wo muyambe asobole okufuuka byonna twetegereze nnyo. Lwaki Uganda tutuuka okukiseera ne tuba nga tulina amateeka amalungi? Amateeka bw'ogetegereza gonna okuviira ddala ku constitution tegawa mwana yenda kuba mu nnaku nakubanga teyeeyagala. Amateeka ago mwe muli okubanga omwana alina okugenda okusoma kwe kubanga omwana alina okubanga agenda ali entitled ku bulamu obulungi omwana nga asobola okubanga ddala yeebezawo ate ng'omwana alina okubanga asobola okuba n'abantu abamulabirira abazadde ebyo byonna birina amateeka naye kiki ekyatutuukako kubanga tulina amateeka amalungi nga tukola ki abaana baffe n'otunuulira omuntu n'obanga naawe oli muzadde oba naawe osuubira okuzaala omwana n'oyagala ate gwe gwa muteekamu ebikyamu mu kamwa. So waliwo ebintu ebyo bye tweyagala okwetegereza ennyo nga Uganda okubanga obulamu bw'omwana kye bayita the child's lifestyle okubanga ago ge bayita eddembe ly'obuntu eddembe ly'omwana okubanga linyibwako naye ne tutafaayo. So kye bayita amateeka mbasaba buli omu funayo akadde tunuulira ekiyitibwa the Children's Act tunuulira obukyamu bw'okola omwana ng'ate gwe olina kumanyirawo nti essaawa eno weetwale na bwetwazi